nga Allah asazeewo ngulewo ku Idi teeketeeke abazzukulu abaana balye ku ttooke bali ku muceere banywe kacaayi era sagala nnyo bayokesa musana mungi nnyo ate omanye ekisiibo kino kikwokya naye n'omusana ne gugattako so sijja bamalira nnyo budde akantu kange ke nategese we kali wali mbagaliza Idi ennungi bakulisa ekisiibo n'okwebaza okunjagala ebbanga lyonna nnyo bano bagamba mbu simanya biki musooke temubawuliriza mubaleke saga mubaleke nze wendi kyonna kibagamba ne luli nabagamba wendi tusabe bulamu bwokka bulamu ate obulamu bwe bugagga mukama bwayongera otugabirira sekyemmanyi tujja kufuna ebirungi bingi essaawa zino era kyova olaba akatini ke tufuna tugabana naye mukama nampa ebinene ebisinga awo simanya muyinza okweyagala kusala amalodi sikulimba nze mukama nampa ebisinga wano I will spoil you gabbonoona kwesimbawo netulinemu mwagamba nsooke nzaale sebenkolako era bwetwogerera sala nedda essaawa zino mmere erimu era nga bayisayisa omulambo balimba mmere mmere naye nga byenkolako munsabire mwongere okunsabira buli mukyala ayagala okumusakkaana nsooka leeta muko kikulu n'ekyo era omwami yenna aleera neepikira tusooka wa maama tukole embaga mawuno ate wano wennyini era nja bayita ku kijjulo ekinene nga bantwala isa okay kaakati sijja bamalira budde nga bwenyambe nanjagadde osigala nga nyumyamu nammwe nno nnyo naye alina akabuuzo alina kyonga okay salamu alaykum wa alaykum salam hajjat how are you tugende tuddemu Hajjat salamu alaykum alaykum salam how are you I'm okay wenda tandikirawo wanje wenda tandikirawo ku kiri wano abantu bakugambye baagala mwana tuba tutandikira specific ebbanga naye it's okay it's coming kama yagera omwaka oguwedde bwali bwe buti n'osuubira n'okugamba omwaka gwe gunakuwerako ogenda nalindowooza naye munange mutabani wa Falaawo olaba oba olina okubeera nga olinnyamu mpola bw'ojja baali bakudisappointinzeeko ate munaye nze nkufaananiranga malayika nange ndi muntu byansi bwebityo luli omwaka watusuubiza n'otugaba omwaka guno otunatuukira ku guno obudde ojja boodi nakati bwekyo naye kanyongeddeyo mumpeemu kale ka time akalala abamu bagamba mbu nno okuzaala sooka oleete mwami olowooza kiki ekinakwanguyira ogenda leka mukyala mwami oba ogenda sooka ogambe kale koozaale simanyi mukama kyanaasalawo kubanga era byonna bye bimu bikomekkererayo it's a plan opulaninga naye bagambye mbu nno oli mu bikolako obikozeeko nteeze noswala koyo basiriza mpulira aswala naye genderaawo abantu bagamba otandise ofuuka pasita naye kaddiye nnyo tonakaddiwa naye bagamba osuubiza nnyo nga pasita bugende kandekeraawo osuubiza sibiddamba ne mundeke sagala kubasuubiza mundeke tudde ku ky'oluyimba lwogenda okuta akawungeezi kale lugenzeyo lutadde otadde tuweemu katini kagobako kaani leero kako ansinze kagobako ompangudde nakano kagobako tolumya nnyo kagobako keko akagala gendo kanonyeko omwami wamufunye edda otandise omuwaana nga bulijjo mpaana bulijjo owaana abafuka kyofunye omutuufu yalabbi omanyi osula wange agala kuzija bigambo mukamwa twogere ku remix yo n'eccumi eyogeza abantu obwama buli omu ayogera kiki bagambe nti eri number 1 ku trending okumala weeks 2
ebyo nga temubagamba. Twalabye Abitex akujjonkera n'agamba mbu nolimba waluse ng'okiraga wagudde ne tugamba kitegeeza nagudde n'abawagizi kubanga bonna bali eri ku luyimba lwe balaba. Weeks bbiri tukyali ku trending tuli namba eki namba awaka nagenda obulabe. Ki ekyakusikiriza ogamba mu nolimba nokamukole mu remix? Olimba lulungi kiri mukwano gwange namwagaliza naye nga yeeyagaliza nga naye akyagala nga nange nkyagala. It was okay. Tukoze ennyimba nyingi, tukoze remix nyingi. Nakola remix ya Jangu Ndabe ne remix endala ejja. So simanyi wamugenda wulira mutya n'abayimbi abalala. Yeah, Chumi muyimbi. So it is okay to have a remix anytime, any day. Abantu abasinga lwaki bakujjonkedde bagambanga mbu Chumi TikTok si muyimbi yajja kweyinya mbu ate n'omubuuka. Muyimbi kumwafaanana atya? Wakala ki? Muyimbi kumu wakala ki? Like honestly, right now Chumi akola sente nyingi. Abantu bangi ze batukola. Because at least ye mulabyeko ng'atandika. Ng'anoonya n'emitwalo 15. Naye beera wano nze kennyini n'obakuba omusindika bamuwa emirimu. Kakadde okudda waggulu. Meaning kyonna kyali mukola kimwongeddeko. Be happy for her. Ate olumu abantu abamu Katonda abawanga tumanyi. You didn't see it coming. Kitegeeza Katonda yasalawo. Abeere kyali. Buzibu ki bw'olina n'Abitex kwasigwa buno omulundi ogusoose nga mulimu by'okolera najja n'agamba. Mujja kumumbuuliza. Nange namusanga ne mubuuza kiki kyemwebuuza kyenneebuuza. Talina kyaŋŋamba. Byambo byamugula. Singa mutera ku makya Abitex n'agamba ayagala kuteeka kibbulo osobola okukkiriza? Nze ndi mukozi wa ssente. Era byonna nze nga byogerera nadde bali n'akubira Roger alina omulimu. Ekitwawula ssente. Aba either atuwa ssente ntono oba nga tumanyi tajja kusasula. Nga lutalo. Naye simuyinako problem. Era wajja ng'aleeta omulimu anytime. Kyova nali neebuuza lwaki anzijira nnyo ate nga buli omu yeetaaga munno. I need him, he needs me. Yeah. Abantu bavaayo yes ne bakriticizinga ku oluyimba remix ya Chumi yandibadde better. Naye munange abantu tebavaayo. Singa abantu be bavaayo singa olimu tebirina views zebirina. Kodda ku YouTube omanyi views tezirimba, statistics tezirimba, abawagizi tebalimba. When you go out on TV, in clubs, on radio, on the views, it is what it is. So abantu nze nabagamba muve mu kwesiba ku bantu. It is a small group of people. Abamu ku bo balina page, abamu boogeza nsaalwa n'obutaagaliza. Kati why do you give time to those people? Because abantu basinzira ku kino ekibagamba nti Abenjala. kyandibadde better n'omuluyimba. Tewali kiri beta n'oluyimba lwe yalina simu mwalukolera. Mwandibadde mwamuwa amagezi afune olulala olutali lumu. So why do you have to advise her now? Lwaki abantu balina dismentality? Si bantu yogere yayogera. Tomanyi naawe obeera already. Yogera nze nalabayo abantu nga basatu. Era seewunya. Awo bennyini bagamba nti ebiseera ebisinga omuntu aba akoze oluyimba lwe sitaani ojja n'ojampinga n'obeerako. Ng'olwani Jangu Ndabe wange yabwa namukola remix tewagiraba nalukola nendukola video birubeera awo. Bw'ogenda kati nolaba actually genda ku YouTube olabe Jangu Ndabe original ne remix lulo olusinga views. Genda kati olabe Gokutyogoba remix ne original lulo olusinga views. Lulo olusinga abawagizi lulo oli ku trending. Lwaki buli kyokola abantu abasinga bajja ne bakikomentingako negative bani abali mu industry? Ngani Abitex era kati naawe okiraba bulabi. Kale nga Abitex nzija kumuwa comment on that. Ye nabagamba ensonga lwaki kireke kamazeewo enji banaye naye bamu banaasobola obyeti bannaye wabeewo wano ayamba ku bantu mwede asobola okukwata mpolampola. Mwebale kusiima. Amiina ennene, amiina. Amiina ennene. Kale Hajjati, salaamu alaikum. Kale maama. Fikum barakala. Halo. Kale maama. Kyo kyennyini tweyanziza Spice Diana.
Namukwaya Hajara Amina. yali mu kuwa abantu ku idi era ali mu kubawa abakyala b'e Salaama bonna Spice Diana asazeewo okubanga ab'oku idi. Mwebale kusiiba bahajati n'abatali basiraamu ye Spice Diana bw'atyo ofunira ku banna. Tukitambuza mpola mpola. Abantu bali mu kufuna ku tooke, bali mu kufuna ku migaati. Spice alina omuntu gwe yagamba gaddene etagako obuyambi. She needs help. Spice oyogera mu byababiri. Wanji? Oyafuna byababiri. Njagamuneza mu tooke ddene. Agati nawe wadde osiiba. Tasiiba tumusiibirako. Tumusiibirako busiibizi. Sonna kikiri ofuna wane wa Spice. Kitegeera teyagala kubaako na mulimu, teyagala kubaako na musajja mulungi. Kati tubabuuze lwaki akuwala n'akuwala naye. Atalina balabe, tolina akulaakulana wo. So ekyo tukitwale ng'ekyokuyiga abakyala nti kyokola kyonna lemezaamu. Jjukira baagala kusuuza kyokola kyolina naye gwelemera kati obulamu bwe butyo tuyita mu mbeera eyo teri kintu kiva ekyangu buli kimu kiva muntu oyo. Kyokola bw'oba oli ku mudaala gwe wali ng'otunda ennyaanya otuuyana n'otulukuka tubeera ku stage noozi n'amazina togamanyi naye n'ogayiya n'okazze lwaki osalise abawagizi bo ziva muntu oyo. Omusajja oyo atuuyanye kasana ali kukolerera baana be kuba omulimu gwe gwa kontenti akwata vidiyo n'aziteeka ku YouTube mwajja akasente. Teri mulimu mwangu, teri muntu afuna mu bwangu, buli kimu kirimu okusomozebwa. Ate ebimu ku kusomozebwa kwe tulina ennaku zino by'ebigambo, kubanga ebigambo bijjako ate bijjako munafu, naye omuntu omugumu ne bakwogerera osigala ogamba nze sigusuula kuba manyi gyenvudde. So bakyala bannange, bato bange, byonna gy'owangaalira kyogezaako okukola tokkiriza muntu kusuuza. Teri akwogerera nga tolina wooli, omuntu yenna ajja kusuuza. Nze nina n'abakutuukirira n'agamba akuwala nalwa kubanga olina booli. Kuba munnange ovuga akamotoka, lwakuba munnange olina akayumbako naye nga naawe osula otunula obeera omuntu ow'enjawulo mu bulamu. So kitegeeza ki? Nyweza ky'olina, sigala ng'okola n'amaanyi. Ate buli w'onoolemezaamu ojja tuuka ku buwanguzi. Naye bakwogerera n'omanya nti nno nange banjogeredde kandekeraawo okuyimba. Ng'olekeraawo kola ng'amaanyi gakugwamu kakyolina kigenda. Naye nze mbasuubiza bankomerera banjogerera kino manyi ekintu eki manyi kyenjagala ate kasita mba nga nina abanjagala bamugomu. Ensi yonna teyinza kwagala. Tuyinza naba tulina wano nga loonazze naye nga tanjagala nasongamu alaba obugulu alaba akatono naye munnange olaba bw'otunuulira batakwagala bakulemesa ate okulaba bakwagala ate nga jjo naluli abakwagala basinga batakwagala. Kati ekyo munnange tutwale ng'ekyokuyiga kubanga tebiri waffe yokka nammwe eyo gye muwangaalira mubiyitamu. Kale ffe ebyaffe mubiraba kubanga tuli ku mitimbagano kubagenda kunjogerako ku TV ate kyemmanyi olwotu era mbasuubiza kirituukirira luliwo olwo kubanga Richard twali tukipulaninga tukikole this year naye tebitambudde bulungi nnyo nga bwenabipulaninga ne ku church nga njagala ku church wali tuteeketeeke tufumbe tulye emmere tuzina amazina mbaleetera abayimbi nange nga bwendi naye manyi bijja kusoboka inshallah. Twongere kusaba bulamu mwongere kumpagira endongo tugikube tubalumye mubagambe mulina abammweyo ffe tusalama tulina Spice Diana ekitegeera sa n'abakyala ne Mama Fula kazinaloka mwagala kunyimba kayimba ojja tubuuliramu tuli ba mu kyaki tuyimba ne Richard Richard ayimba nnyo jangu nabo batubaki ajje sibagamba bawusanga bayimbira nabo mu kyaki naye mwekamabulire ekintu ddiini kirala nnyo otyanga omuntu atya Katonda n'emirimu gyaffe bye tukola
Manya abantu bajajinganya abantu olw'okuba okola ebintu bwe biti obeera mu bbaala ne balowooza batumanye Katonda. Abamu ku ffe tuli we tuli lwa Katonda, kisa kya Katonda. Katonda akebera mitima, takebera oyambadde otya, takebera oli wakalaki, takebera mubiri oli bawunsa, oli mutono. Akebera mitima, tulongose emitima gyaffe. Tuwa akayimba. Naye okamanyi tandika tulina ebbanja. Tandika. Bakyala bannange tukikoonemu. Tulina ebbanja ffenna lyakwagala, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Ffenna lyakwagalana, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama yeebazibwe. Kale kamba kulembere mpola mpola. Naye ayagala kulaba olwaleero. Namugambye era kati njirina nkimuwa. Kati abadde ali awo. Kale ani tujja kwetagayo ndowooza abatuyambako. Soko Jenasa ne Isaac simufuna gojiwaye. Kole ki? Mama ng'ogaddewo ebyeddala oli Wambogo naye santisa okulaba naye gwe namukwaya Nanyanzi mukulu wange bakuyambeko mukwatireko mama. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisibo kibatambulidde kitya sofa? Ekisibo kitambula. Tukitambuza. Kitambula. Olunaku olwaleero tulabye ng'okuŋŋaanyiza abantu babadde bazze kulabako babadde bazze kola. Kalombolombo kaffe mu kisiibo. Been doing this for years. Era ekisiibo kitera okuddiza ku baneiba n'abali ewala. Yes, so tuze tukikola ebbanga lyonna. Abantu tulabye bakuŋŋaanye bangi, okikola otya, mukikoze badiri okikoze wekka? Tukikoze ffenna, naawe okubeerawo okugaseko kinene nnyo ddala. Abantu badde tubawaaki. Abantu era ebisinga mu birabye mmere idi eri mu nnaku ntono nnyo, so twagadde tuba omugugu ogwo Oluganda kulya. Oluganda kulya. Bale tugaba byakulya. Abantu b'okusalamu bakimanyi bakimanyi ekyo. Bamanyi mu kisiibo anytime. wali nababadde bakusaba busimbewo n'ebintu bye bakoledde. Baze bakinsaba ebbanga lyonna naye nabagamba wendi manyi ebiseera ebisinga abo balowooza abantu ebintu omuntu abikola ayagalako simbawo naye nze nkikola ebbanga era mbagamba mwe temufaayo oba ndisibye wasisibyewo nze wendi mukama nga ngabiridde mukama nga mpadde obulamu it's my calling njagezaako kyensobola. Abayimbi bangi abayisilamu lwaki osazeewo okusimbulula na Fiiki kyali wange tunyumya all the time tubiteesaako ffenna tubikoze by the way tuze tubikola ffenna ebbanga. We've been to different schools tubaddeko mu mizikiti egy'enjawulo nga tugera ne Fiiki so naye ategeera mu ngeri eyo akitegeera nga bwe nkitegeera naye akkiriza mu kusiibulula. Kitegeddeko nti oliiwo bamusaba akiikirire abantu besala amaloti nakindi Mbiwulira ne ku kitundu kwatabeera yonna yonna bagamba singa ka spice ako kesimbawo obululu tukayira buyizi nkiwulira nnyo by the way ne mubawagizi ne ku kyalo kuno kwennyini ne Jembe Muyenga ne Kawempe maama wange fani wa spice nnyo 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 alina byammanja agayiye naye nyabo nyabo manyigwa akalulu obanga obuuziza nze
ngamba Spice yesimbewo era asobola agwana asobola okukiikirira abantu alina omutima omulungi alina omutima omugabi wa mpisa. Kasita nkyogedde lwatu kati ng'ensi yonna yonna eraba mukyala mugabi mukyala wa kisa wa mpisa mukazi mulungi yesimbewo abagambe balesire nga nze mbadde sikimanyiiko naye tujja kubategeeza kuba kyaliwanga kyemanya ajja kuŋŋambako. Ekimusibye nze ndowooza akyetegereza. Oba abaana kati nkuyite taata mu kisenge ojje tunkwatireko anti ongambye enteekateeka ziri zita kati mu mutuufu fiiki omukulu ono munnyonnyola nti enteekateeka z'okuzaala bwe ziyinza ottambula okuleka nga gyali jangu tugende ffenna enteekateeka tulabe enteeka onzise enteekateeka ki gy'oyagala otegeera oyagala kutegeera bajjako ttaala tukyakirowoozaako. Sirina mukyala tetunabeera official n'omukyala naye nga twalire someone. Ekintu kino like wakitandikota, are you inspired by, maybe you have something that inspired you kubanga otandika kino ekintu oba? Well, ekintu kino bw'ombuuza natandika ntya wadde nyinza obutandikira kubanga as like bwe nzijjukira ebbanga limaze mu industry I've been doing this because even way back biseera byonsaanula naye gyekoma okubeera mu bulamu n'okubeera mu community okubeera mu bantu nyongera okutegeera obwetaavu obuli mu bantu gwe gy'okaabira amafuta agagenda mu motokayo eri akaaba sukaali kwota kitegeera so buli wolowooza ku bintu ebyo nga g'okaaba amafuta gatwanga mmotoka eri akaaba kwota sukaali oba omuceere okaaba data eriyo agamba bannange omwana agenda kulya so bwe nkirowoozaamu ngamba omanyi anything small kigattako enkota y'ettooka eyo nze ndabamu wane wange enkota y'ettooka tugirirako ennaku zaffe nga ziizo so imagine omuntu oli ayinza okutokosa amatooka 2 olunaku kutayinza girirako bbanga ki so I'm like okay I can save someone 50,000 ziyandispendies in a week over 2 weeks nengamba ekyo kankiteekemu mukama lwansabisiza so tobeerako mubeera bwetyo Spice mukwano okuba nti embeera yo nali ngibaddemu that is why I know era kibaddemu yakitegeera kitegeera nti tubadde ffeeyo gye tukulidde mu bulamu bulungi yadde naye mukama atugabiridde